Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera naddala gwe atambudde naffe okuvira ddala eri gye twavudde nga tukutuusako ensonga nga bwe zaatandisa amakya g'olunaku olwaleero. Kakati nno nga tumaliriza olunaku luno njagala okuwunzika nga nkutegeeza biki ebiguddewo ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'omusajja ono okuteekayo tweet ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X ng'ategeeza ambasada w'eggwanga erya United States of America mbu alina okulekulira mu bwangu ddala singa anaaba teyeetondedde kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okutegeeza akaliro kabadde kangi, pressure yabadde nnene nnyo, ebikonge ebyenjawulo byavuddeyo ne byogera, abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino, wabula gye buzibidde ng'abakulu bapondoose. Olunaku olwaleero lwonna we luzibidde gwampuliriza omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku bantu abamutembeeta nga bayita ku mikutu egy'enjawulo bagezezzaako okubaako ekiraka kye bazibikira, bagezezzaako okubaako embeera gye bateekawo okugezaako okulaga nti munnange omukulu amaze ne yeetonda. Jjukira yali ategeezezza nti obutasukka Mande ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi 2024 nga lwe lunaku olwaleero lwe twogerako nti bwe zinaaba ziwera ssaawa 3 ng'omukulu tannaba kubanga yeetondera kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba atikkibwa abeere nga ajjibwa mu ggwanga erya Uganda. Gwampuliriza njagala okutegeeza essaawa zaaweze bannayuganda ne balinda balabe ddala kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Bangi lwe baategedde nti omukulu ne tweet gye yali yateekayo yali yamaze dda okuba nga agisiimula essaawa nga 24 before. Kakati we twogerera obudde bugenze okuziba ng'abakulu bagenze ku mikutu egy'enjawulo gino egitembeeta omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nga bataddeyo ebimu ku bifaananyi ebikadde ebiraga nti omusajja ono yasisinkanyeeko General Yoweri Kaguta Museveni. Era bwe bagenze ku mukutu ogumu, omukutu guno nga gwa X guyitibwa Muhoozi Kainerugaba quotes, nga gino gye gimu ku mikutu egitembeeta General Muhoozi Kainerugaba. Essaawa zaabadde 3:40 olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 12/24 ne bagamba bwe bati: The United States Ambassador to Uganda, William W. Pope, has formally issued an apology to the Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, His Excellency President, and the people of Uganda for his undiplomatic conduct in the country. Nga bagamba nti omusajja oba omubaka w'eggwanga erya America mu Uganda oba ambassador amanyiddwa nga William W. Pope amaze finally ne yeetonda nga yeetondera General Muhoozi Kainerugaba, yeetondedde General Museveni, ne yeetondera ne bannayuganda olw'ebikolwa bye yakola bo bye babadde bamuvunaana. Wabula tweet eyo oba ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ku mukutu ogwo bwe kyateereddwako ekyo ekifaananyi ekyo wano ku mukutu ogwa Red Zone TV tugenza okukinoonyerezaako ng'ekifaananyi kyadda nnyo era gyali ggulire eryafulumira ku gumu ku mikutu gy'amawulire. Ennaku z'omwezi zaali nga 24 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023. Omukutu guno gwe bayita news analysis gwafulumya nti America's ambassador dilemma in Uganda. US Ambassador William W. Pope after presenting his credentials to President Museveni at State House. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa 2023 omwaka nga gumu oguyiseewo n'omwezi nga mulamba. Era nga bagamba a video of US Ambassador to Kenya Meg Whitman pitching to American investors why they should invest their dollars in Kenya triggered debate on why American ambassador cannot do the same for Uganda. Nti waliwo ambassador w'eggwanga erya United States of America atuula mu kibuga Nairobi yali annyonnyola butya eggwanga lya America bwe liyinza okuteeka ssente zaabwe mu ggwanga erya Kenya so si mu ggwanga erya Uganda. Ensonga eno neereetera ambassador yali ow'eggwanga erya Uganda okubeera nga naye agenda mu State House annyonnyole ku bimu ku nkolagana eyaliwo wakati we ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda oba wakati w'eggwanga erya USA n'eggwanga erya Uganda. Nkugambye ezaali nga 24 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023. Kati bano abakungu aba PLU oba abatembeeta General Muhoozi Kainerugaba olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi ye bagenze ne bateeka ku Twitter nga baleese ekifaananyi ekyo nga kirowoozesa nti omukulu yapondoose n'agenda n'aba nga yeetonda. Budde bubadde butambulirira
eggwanga lya United States of America essaawa zibadde 8:22 ne bagenda ku mukutu gwabwe era ogwa X nga bayita ku mukutu gwabwe ogwa embassy kye bayita US Mission Uganda ne bateekayo ne bagamba this narrative is completely false. Neither the US embassy nor Ambassador Pope have received any formal request to apologize from the Uganda government on any matter, nor has he apologized. All official statements are posted on our platforms. Era ne baziteekawo wano nga bagamba nti ekiboozibozi ekyo kye mulabye, ekifaananyi ekyo kye mulabye n'ebigambo bibadde byogerwako bikadde nnyo era ffe tetukimanyi nako, tetulina information yonna nti ambassador waffe oba embassy yaffe yavuddeyoko n'egenda ebere nga yeetondera abakulu bano kubanga tekyetaagisa, era tetunaba na kufuna formal request ey'okwetonda. Singa bibaddewo twandibadde tubiteeka ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya X, era emikutu gye tubiteekako gye gino wammanga. Waliwo omukutu ogumanyiddwa nga UG usembassy.government, ne wabawo gwe bayita x.com/US Mission Uganda, ne wabawo omukutu ogumanyiddwa nga facebook.com/US Embassy Kampala, n'omukutu ogwa Instagram ogumanyiddwa nga US Mission Uganda. Era ne bategeeza nti ebyo bano ababitambuza be bamanyi gye babijja, ffe tetusobola kubeera nga twetonda kubanga tewali nsonga eyinza kubeera nga etwetondesa. Abakulu batwe bagambye era ne bakimakinga nti fake document. Bino nno abakulu babadde bataddeyo okubeera nga bateekawo embeera eraga nti ambassador yamaze ne yeetonda ekintu ekibadde nga si kituufu. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gye tusinzidde okubanga tukuweereza, weebale ggwe atambudde naffe okuva gye twasinzidde eri amakya g'olunaku olwaleero nga tukutusaako embeera nga bwefaanana. Weebale kubanga okyagoberera atana subscribe nga kikole, genda wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna, ojja kuba otambula naffe mu mbeera yonna. Wano nno wenjagala okubanga nkusiibulira tuwuliziganye mu updates eziddako lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi nga 8 bwe tugenda okubanga ate twambalagana bukanzu tubeere nga ate tukutuusaako embeera nga bwena beetambudde ku mukutu gwe gumu, omuweereza y'omu, embeera y'emu. Gwe atanaba okubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.